we bali kubeera nga olaba Gemini TV. Kakati ntandise wali n'omuyimbi Pallaso gwe ntandise naye era nga album ye munnanga ate We Outside yino album agireese era nga akoze wali ne mwana mulenzi Harmonize okuva wali e Tanzania kw'ossa n'omwana mulenzi wano omwatikirivu ennyo muyite Ozambe wali wonna munnange gwe alaba Gemini TV. Kakati no album eno eriko ennyimba 10. Album eno agituumye We Outside era nga oluyimba lwagenda okusooka okufulumya agenda lufulumya October munnanga ate omwezi guno gwennyini okutandise. Kakati no ennyimba ababaddewo lwe lugendo osooka bwe nkwagala ne luddako Only You feat Harmonize nga bwe nkugambye nti no wali e Tanzania bitandike feat munnange wali ate Ozambe Move On Tokitya Thank You Lord Shawo abakazi abalungi era nga luno alukozi wali ne Joey Landa ate wali wonna n'asembyayo We Outside. Kakati no agenda kubeera nga ate afulumya munnange album eno naye nga bwekiti ate bwekitambudde wali ku muyimbi Pallaso nga we mukyekinzeeko. Kakati nkutte wali munnange emboozi ate eyokubiri Lema Namakula engeri gy'asinkanyeemu Nyamutoolo Fiona Nyamutoolo munnange wali wonna kosa ate Eddie Kenzo n'abanka wali era nga akirizzeko wali beeguddeko ne mwana mulenzi wali Hamuza omukulu Hamuza beeguddeko wali wonna munnange gwe alaba Gemini TV. Kakati no muwala wa Eddie Kenzo gabadde mazaalibwa ge era nga bw'olabaawo babadde bali mu kusala keeki. Nyamutoolo ne Eddie Kenzo ne basalawo bambi okuvisitinga ate wali famire ya Lema Namakula era nga bw'olabaawo. Naye nno kino munnange ate kyewunyiikiriza abantu nti ebiseera ebisinga munnange kiba kizibu n'enkwatagana bweti ate okubeera nga oweri munnange gwe alaba Gemini TV. Kino nno bakoze munnange ate ebyafaayo wali ebifaananyi bibadde bitambulira ddala okukamera bitwedize nnyo nga bw'okiwulira era nga bw'olabaawo engeri gye bafuuse ate ekimu munnange gwe alaba Gemini TV naye nga bwekiti bwe kitambudde era nga bw'olabaawo omukulu wali Eddie Kenzo abadde wali nga era ng'ali mu kukiringa mukaawo ne wali omukulu Amuza kossa wali ate family ngera bw'ogiraba munnange gwe alaba Gemini TV era nga akatambiko ngenda kubeera nga nkaleeta era ku video gye ngenda okubeera nga nkola ate akatambiko ngenda kubeera nga nkabalaga munnange gwe alaba Gemini TV. Kakasa nti no osubscribinga obeere kusubwa video eno ate gye ngenda okubeera nga nkola nga nkulaga akatambi engeri wali Lema Namakula gye beeguddeko wali ate ne Nyamutoolo kossa ne Eddie Kenzo engeri munnange ate gye yashirinzemuko wali n'omukulu Amuza. Kakati no ngenda kubeera nga ate nkomawo munnange checking up.